bali bamanyi ng'ense batya ke katundu ke tugenzeemu bali bamanyi nga ense batya kana katundu osobola okukagoberera butereevu kalimu episodes ez'enjawulo episode 1 episode 2 kakati tuli twamazeyo kusatu kati eno yakuna kalimu episodes ez'enjawulo tukuleetera abantu abagundiivu abantu abali ab'amaanyi nga baali b'amaanyi banyeenya ensi eno balina bye baagatta ku nsi balina bye baagatta ku nsi zaabwe kati tubakuleetera wano era ng'osobola okukagoberera akatundu kano ku YouTube ey'omusajja wako official ne ku TikTok kwekali omusajja wako official ne ku Facebook kwekali omusajja wako official genda ofollowing TikTok channel omusajja wako official genda ne ku Facebook ogoberere omusajja wako official genda ne ku YouTube olabe akalamba kuba ku YouTube otuteeke empanvu kakati gwa TikTok ojalabayo katono owa TikTok ojja kulabayo katono kakati gwagala okulaba empanvu genda subscribing kati kalimu episodes ate ezinyuma mwanemeddeko nti tukole part 2 nali nakoma ku part eyokubiri mungamba leeta part yokusatu ne mungamba leeta eyokuna kati leero tuli ku part eyokuna. Napoleon Bonaparte yazalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gw'omunaana 1769 yafa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano 1821 yafa ng'ennaku z'omwezi 5 1821 yafiira ku myaka 51. Napoleon Bonaparte we tugenda maaso n'okubanga tulaba episode 1 twagiraba ne tulaba episode 2 ne tulaba episode eyokusatu after the coronation ne tulaba ne tutwala ku the Confederation of the Rhine kakati awo we tukyali bwe tutuuse ku Confederation of the Rhine tulabye bakoze annexation of the German territories kyekyaddirilawo nga bamaze okutwala amatwale ga Germany agasinga nga bamaze okugeddiza kati awo tugenda okutandikira annexation of the German territories. Kiki ekyaddirirawo nga bamaze okweddiza amatwale watugenda episode eyokuna olwo eba etandise eyokuna kakati atannaba kubanga ategeera bino ebintu mugamba agenda alabe episode 1 kweri ku YouTube channel kweri ku YouTube channel omusajja wako official ogobere episode 1 ogende ku episode 2 ogende episode eyokusatu otuke kwene eyokuna kakati tuli ku episode eyokuna tuli ku episode eyokuna Napoleon Bonaparte kiki ekyeddirira kakati awo tugenda kulaba kye bayita Nazi Germany's empire eyo annexation of the German territories ejja kubanga etutwalira ddala mu Nazi Germany's pre-World War II expansion okitegeera kati awo tuba tujja kulaba Austria parts of Poland then tulabe post-war World War II territorial changes kakati ezo zalimu ne Germany territorial losses ebyo byonna tujja kubiba nga tubiraba annexation we tuli after the annexation of the German territories kiki ekyaddirira kakati muno tugenda kulabira ddala ebintu bingi nnyo tujja kutuuka tulabe ne ku Hitler's pre-war action kubanga yali asazeewo okucreatingawo kye bayita German empire by reclaiming territories lost after World War I and incorporating ethnic German lands. Nenga byonna byali
bimaze okugwa butaka. A policy that led the outbreak of the World War II after the German War. Germany lost vast eastern territories and experienced temporary minor annexation by countries like Netherlands, which were later reversed. Kakati awo kaba katandise botandisi. Kaba katandika botandisi katusumulule. Katusumulule. Bambito omusajja wawaka nanyini waka. Nanyini byafaayo kakensa mu kunoonyereza. Wano woli mu programu eno bagiyita bwino ku bwino. Tuleeta ensonga ezitannayogerwako. Toliziwulirako walala wonna nga bazisunsula nga bwe nzisunsula. Abalala bajja sunsula naye kijja kuba kizibu nnyo okusanga yasunsula mu style gye nsunsulamu ate nga owunziko bitegedde. Kakati tuli tunuulira twabadde tuli ku the Confederation of the Rhine. Kakati ne tumala Confederation of the Rhine ne tutwala ku kye bayita the annexation of the German territories. Kakati what happened exactly? Kiki ekyaddirira nga bamaze okukola annexation? Kakati bw'otunuulira Napoleon Bonaparte's military campaigns and territorial annexation significantly zaali zitunuulidde kubanga ayagala kukola kye bayita European history, kubanga munnange asigala ng'ayogerwako mu nsi yonna. Kyova olaba na wano mukyasoma ku Napoleon Bonaparte era nga munnange Napoleon Bonaparte war of fighting, Napoleonic wars nakunnyonnyola even in episode 1 nenkugamba buli tendekero ly'amagye na wano e Uganda abaana abayingira amagye babasomesa Napoleonic wars ne babasomesa the ways of fighting and strategies. Ezo bazibatendeka mu magye munwana. Kakati zeziriwa tuli awo eno episode yakuna. After the French annexation of German territories along the river Rhine, key events zalabwa. Katulabe esooka kiki ekyaddirira. Waliwo kye bayita formation of the French client states. Ekyo kye kyasookera ddala kuba twatandise wali after twakomye nga tulina tutandikira mu episode 4 after the annexation of the German territories. Kyekyaddawo ekyasookera ddala formation of the French client states. Kakati bw'otunuulira formation of the formation of the French, wabula mulina okugoberera nnyo mulina okugoberera nnyo okubanga tutambulira mulina okugoberera nnyo okubanga tutambulira kumu, kubanga bwe mutagoberere ne byonna mujja kubyerabira. Kakati nga bamaze ekisookera ddala ye formation of the client states. Napoleon yatandikawo client states okugeza Confederation of the Rhine, Rhine Band, Sojita Rhine Band. Kakati eno yalimu German states ezo ezaali zikolaganira wamu ne France. Kakati bwogenda maaso n'okwetegereza German states ezaali zikolagana ne France zeziriwa. Kakati bino nkubuulira during the era of Napoleon, ku mulembe gwa Napoleon. Kakati njagala nzimenye ku budakiika obubulayo states ezaali zikolagana wamu ne France. Kakati kwaliko Kingdom of Bavaria.
kakati enkolagana y'abano yali eviira ddala eri mu 1805 mwalimu ne Kingdom of Wittenberg. Enkolagana yaabwe nayo eviira ddala mu 1805. Grand Duchy of Baden. Enkolagana yaabwe ne France eyo yali egendera ddala wala bo ng'etuuka n'okubawa kye bayita military support mu byoyo kulwana byonna mundu mizinga biki byonna twala tugende military support yonna ng'eba enkolagana. Walimu ne Kingdom of Saxon eyo nayo enkolagana yaabwe ne France eyo bano bagenda balwananga na bonna n'amagye ga France balwananga bonna nga beewagira bitya Confederation of the Land yekiggala. Kati eno yalinga league nagyogerako mu episode 3. It was like a league of German states. Bavaria, Otabaga, saako ne Baden. So, these alliances were often formed through treaties, marriages, or military cooperation, and they played a significant role. Napoleon yali agala aleke elegaffe ng'eyogerwako ensi yonna ng'ate w'amaanyi nga bwe tunulira nti tuli mu katundu nti baali b'amaanyi ng'ensi batya. Kakati Napoleon gwe tuli mu kwogerako yayagala aleke omukululo ogera maaso n'okuba nga gwogerwako. Eyo formation wano yeyasookera ddala. Eyokubiri ng'amaze okukola kye bayita formation of the French client, waliwo kye tuyise ekyokubiri kye yazzaako reorganization of the Europe. Ng'ayagala Europe eddengulu. Tulabye abakulembeze abalala bagamba they are preaching for a new future, securing for your future, protecting your gains, what and what. Kakati reorganizing Europe kye yazzaako. After the formation of the French client states, kye yazzaako was reorganizing Europe. Kakati ebyo byonna byaliwo mu 1805. Kakati wano tujja kulaba the Treaty of the Presburg 1805 and the Treaty of the Tilsit 1807. That led to the significant territorial adjustment within Napoleon gaining control over much of the Central Europe. Mweno ng'amaze okubanga azimba ekintu kye, tugenda kulaba nti mu 1805 Napoleon yali amaze okubanga againinga control, afunye amaanyi, afunye obuvumu, afunye etutumu ku buli kimu. Kiki ekyaddirira after reorganizing the Europe? Kiki ekyaddako? Kakati mu episode ey'okutaano tugenda kusiŋŋaana British response and coalition formation. Tujja kulaba Peninsula War and Russian campaign. Awo tuba tugenda kulaba ne olutalo Napoleon we yalumbira Omurussia n'amukuba n'amwogoloza. Awo wonna tugenda tuukawo olutalo tuyinza kiwunzikira eri mu ssematalo owookubiri mu ntandikwa nakulaze nga tuyinza kiwunzikira mu ssematalo owookubiri. Nakulaze bulungi nnyo gye kyali kitutwala. Atawulooza mba nyinza osukka waawo, mba sigenda kubanga nsukkawo. Episode ey'okuna nayo bweti bwebadde.